Obukadde Bwebuleeteddwa Nambuna n'emitwalo 74 obw'ensimbi za Uganda ze zireeteddwa mu nkola ya luwalo lwaffe enkya ya leero ku mbuga enkulu Bulanga Emmengo. Zino zivudde mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira ebweru wa Buganda omuli abavudde e Bugisu mu Ankole, Bukedea ne Los Angeles mu America kw'ossa abavudde e Buddu ne Ssese omubadde n'ab'enju y'omugenzi Ssaalongo Sepiria Mukasa ono nga ye taata wa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga yabatikkudde oluwalo luno era mu bubaka bwe yeebazizza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakiise Embuga enkya ya leero n'abajjukiza nti Buganda okuva edda n'edda ng'abantu baayo bakozi era nga bagibeezaawo n'asekerera abalowooza nti yazimbibwa kuba kyeruppe abafuzi b'amatwale. Kambabuulire ekyali kijjayo ekyo nti Buganda yali ku ntikko. Kabaka yali afuga ng'alina ne gavumenti ekulirwa Katikkiro. Abeeru bwe baatusanga byaliwo baatusanga nabyo ne Katikkiro ng'alina kabineti mu kiseera ekyo baabayitanga bakungu. Abazungu baatusanga nabyo tibe baabituleetera. Olukiiko lwa Buganda lwaliwo, abazungu si be baaluleeta. Abatamanyi byafaayo bagenda babalimbalimba eyo byaliwo n'abataka baaliwo nga batulungamya ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Ow'omu mbuga agamba nti abazungu bagenda okujja mu Buganda ng'erina obukulembeze obulungi ate obulambulukufu nga n'obugunjufu bwaliwo mu bantu ba Buganda. Kale nga nabwe kityo abo abagamba nti bano baatitiibya Abaganda boogera byanjwanjwa bye batamanyi. Wabula abeeru baali balina bye batusingako we bajjira ng'okusoma n'okuwandiika. Mpozi n'omutindo gwa tekinologiya ne science ebyabwe byali bya wagguluko ne science twali tumuyina ne tekinologiya. Tewabanga waakulimba nti twali tetumanyi science oba tekinologiya. Kabaka yalina amaato ag'empingo omutwalo mulamba ku nnyanja Nalubaale eyo gye mulaba. Ono bwine eyakala taliiko biyiiyirize. Twalina enzijanjaba ey'owaggulu nga mu Buganda omukazi alemereddwa okuzaala bamulongoosa. Mwali mukimanyi nga bamulongoosa omuzaalisa ng'anaaba omwenge bwe kiri n'ono alindiridde okuzaala ne bamunaaza yenna omwenge eri mu ssanya wonna wonna ne bamansaawo omwenge. Omwenge gulimu ekirungo ekitta obuwuka ne babaaga omukazi n'olumuli ne bamuggyamu omwana. Bangi baalamanga omwana ne nnyina. Abantu baalina emmere gye balya era gundi Stanley yeewuunya bwe yatuukanga mu bisaakaate by'abaami n'alaba entereeza mu kisaakaate ng'eyo ebudde wa Pookino obuyonjo n'ennambika n'entereeza baabiwandiikabo bennyini abazungu baatusanga nabyo. Era twali bagunjufu wano nga teri muntu ayita bukunya era ng'obukulembeze bulambulukufu. Mukuumaddamula wano wasinzidde n'asaba Abaganda okwongera okukozesa bye balina ebitonotono okusobola okutuusa Buganda ku ntikko. Tunazza tutya Buganda ku ntikko nga tosobola kwegulira ddagala nga walwadde, nga tosobola kuweerera baana? Ebyo bye tulina okusookerako. Era kambabuulire kasita ebyo bituukirira okudda kwa Buganda ku ntikko kijja kwekolako kateri muntu n'omu asobola kutulemesa. Kale okujja kwammwe wano leero nze nkalaba ng'akabonero akalaga nti tutambula kudda ku ntikko, tutambula tudda ku ntikko. Olwaki? Kubanga ffe tulina okuyimirizaawo emirimu gya Kabaka. Ffe nnyini ffe tulina okuyimirizaawo emirimu gy'Obwakabaka. Ffe nnyini Obwakabaka bwaffe. Tetulinda wabeewo atwagala. Taagala muntu batwagalako ki? Nti bagundi bano tebatwagala. Oweekitiibwa Haji Mutasa Kafeero akiikirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu bugabe bwa Ankole yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okubasembeza mu Buganda nga ye omwami wa Kabaka amukulembererako abantu babawangaalira mu Bugisu, Bukedea n'ebitundu ebiriraanyeewo. Rashid Nsubuga agamba nti bakwongera okukiika Embuga ng'olwaleero gwe mulundi gwabwe ogusoose okukiika. Abamu ku ffe tulina ebyafaayo ebitugatte ku kuzimba Buganda okujja gye yava byaddala mu ntalo za Buganda ne Bunyoro n'ebirala byonna ebyaddako. So kitukwatako nnyo n'abantu baffe abali eyo. Jjukira abantu abasangibwa eyo be baliko history ow'amaanyi. Muno badduka mu Buddusi lwa ntalo za Buganda kulwana na Bunyoro, kulwana na ki bya ddiini ne bagenda okwewogumayo. Ne bafuuka abaami ne babeerayo ne bawangaalirayo ne batuzaalirayo ate naffe ne tuloka. N'olw'ensonga eyo tugamba bwe tuti nti ffe ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira Embaale oluwalo lutukoze kinene nnyo otugatta kuba ensonga esookera ddala twabadde tutambuza oluwalo lwaffe nga tunoonya abantu wajjamu ssente naye ekyomukisa omulungi nti certificate zakoze omulimu mulungi nnyo ddala okulaba nti no tunoonya oluwalo lwaffe era mu luwalo olwo twajjeemu essente ziweereza ddala $4.5 million.
Eggombolola ya Ssaabawali Bukoto mu Buddu yenywedde mu ndala akendo ng'ereese oluwalo lwa bukadde 6 n'emitwalo 30. Essaza lya Ankole evuddeyo bukadde 5 n'emitwalo 5. Aba Buddu CBS Pewosa baleese oluwalo lwa bukadde 4 n'emitwalo 45 mu 10,400. Ate abavudde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese baleese obukadde 4. Abantu ba Ssaabasajja abawangalira mu bitundu by'e Bukedde n'Embaale baleese obukadde 4 n'emitwalo 5 wamu n'abalala baleese oluwalo olunaku olwaleero. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Bwe tuva Embuga ne tugenda mu Parliament, akakiiko ka Parliament akalondoola enzirukanya y'emirimu